Olunaku lw'eggulo ebibiina ebyenjawulo ebyegattira mu mukago gwa Interparty Organization for Dialogue byasisinkanye omulundi ogwokubiri okulaba engeri gye bisaliramu ebizibu bya Uganda amagezi. Abakulembeze b'ebibiina omuli DP bano bakulembeddwa Norbert Mao, Jimmy Akena owa Uganda People's Congress, Haji Muhammad Kibirige Mayanja ssentebe wa Jema bakedde Ntebe ku Protea Hotel nga balina okusisinkana ssentebe wa NRM era President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Wabula balinze olunaku lulamba nga President alabikako era ku ssaawa nga 12:30 n'atuuka. Mu lukuŋŋaana luno President Yoweri Museveni mwe yategeerezza nga bw'ali omwetegefu okuwuliriza n'okuteesa na buli muntu okulaba ng'atereeza eggwanga lino n'okukomya okusika omuguwa ku nsonga eziteetaagisa. If I don't want to dialogue when I'm in politics, I should go home and look after my cows. You cannot be in leadership and you say, I don't want to talk. You should be very careful because God can decide to make you not talk. If God doesn't want you to talk, He knows how to do it. Switches you off and you are just looking, you can't talk. But God gives you ability to talk and you say you don't want to talk, God can switch off completely. You find you want to talk and you cannot talk. So for me, I take it as a biblical command to talk with anybody who wants to talk to me. President Museveni agamba nti singa Uganda ezze ekozesa ekkubo ery'okutuula ku mmeeza okukkaanya ku nsonga ez'enjawulo, ebizibu ebimu ng'okufiirwa obulamu bw'abantu n'ebintu byandibadde byewalika. Bannakibiina ki Forum for Democratic Change olukuŋŋaana luno baaluzizze neera, wabula President agamba nti ekikolwa kino tekiyamba Uganda. I'm glad to meet you here, the leaders of DP, leaders of UPC, leaders of JEMA. We invite others also, like FDC. I don't know why they don't come, but that's up to them. Wano Museveni era wayambalidde abavuganya gavumenti nti baleme kulindanga kutuuka mu buyinza okukolera ebitundu byabwe kubanga balina kye bayinza okukola okukyusa obulamu bw'abantu be bakulembera. Don't waste time claiming that you are opposition and you are doing nothing for the people. Because I was able to do, I was not alone, we were groups of us, we were able to do very important work, although the government in the center and even in the district was belonging to another party. Ssentebe w'omukago guno era nga yesenkagali wa DP Norbert Mao yasoose kutegeeza President nga gavumenti ye bwe yeeyongedde ennyo mu bukenuzi saako n'obutagoberera mateeka yennyini ge yateekawo ekyongedde okufuula Uganda ekisekererwa. There are complaints about the conduct of the ruling party in terms of its commitments to the rule of law and constitutional guarantees of fundamental human rights, the conduct of security organs who violently and illegally dispersed rallies organized by opposition parties, the delay in constituting the Constitutional Review Commission to carry out comprehensive reforms that will guarantee legitimacy to the electoral choices of citizens. Oluvannyuma bano beesozze akafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire era nga akafubo kawedde ebibiina bikkaanyizza ku nsonga eziwerako okuli okutereeza etteeka eriruŋŋamya enkuŋŋaana z'ebibiina by'obufuzi nga poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe singa biziremesa biina okuvunaanibwa ng'omuntu ssekinnoomu. Regulations ze bayinza okukola wansi wa Public Order Management Act okufuga eneeyisa y'abapoliisi naye regulations ezo zibadde teziriiwo. Bannamukago era bakkaanyizza okwongeza ku mutemwa gw'ensimbi eziwagira ebibiina by'obufuzi n'emirimu gyabyo okuva ku buwumbi 10 okutuuka ku buwumbi 35 nga n'engabana ekyusiddwamu. Sente ezo tebaziteeka mu akawunti y'ekibiina naye buli kibiina kiwandiika concept n'esobola okuddukanya programs ezizimba ekibiina. Bano era bakkaanyizza okuleeta etteeka erifuga abantu abeesimbawo ku bwannamunigina, okugira abantu abasala eddiiro nga batuuse mu Parliament n'enkiiko endala okwewala obuvuyo obw'enjawulo. Abakulembeze b'ebibiina ebirala batenderezza obukulu bw'okwogera n'okuteesa ku biruma bannayuganda
nti kino kigguddewo essuula empya. Of course, there are issues that have not been raised, and therefore that doesn't mean that we may not have differences elsewhere. But on most of the issues that have been raised, each side has expressed its ideas frankly, openly, and if we have disagreed, we have understood why we disagreed. I want to appreciate all those who've given their time and effort in this dispensation on trying to really strengthen the multi-party democracy in this country. We have approached it without differences, but at the end of the day, Uganda is what we hope to see succeed. Kyokka nga President Museveni tannatuuka, olukiiko luno lwakandaaliridde okumala kumpi essaawa 8 ekyavuddeko abakiise okwetamwa, era abamu baalabiddwako nga bali mu mboozi ate abalala nga beemulugunya. Nze ndowooza nti ekyo kye tubadde twagala ensi etegeere nti buli lw'otambula n'omuntu nga mukuusa oteeka omumalayo obukuusa bwe n'amazima ge ne gavaayo. Olwaleero obutajja bwa Pulezidenti Museveni busomye bulaze ebintu bingi. Biraze nti ebintu byonna ebikolebwa ebize bikolebwa abimanyi, abigenderera era sibigwa bugwi. Wabula Museveni bwe yatuuse yatandise na kwetonda nti okujja ekikeerezi tekwabadde kwemanya, wabula abadde aliko obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bw'amaliriza. I was, however, not in a bar drinking alcohol. I was busy doing something very useful for the country. We waited for some hours. But me who waited for years in the bush, waiting is not such a big issue, especially if you are in air conditioning. I found you in a good shape. Ensonga za iPod